mukwano gwange jjajja ichuli kulikayo Isma Olexas tulina omusasira kubanga akuze emyaka gye talina kubeera mu makomera naye kati ngaffe abavubuka abakula abakyazimba kali abakyazimba n'obulamu bwaffe kyakuyiga ki ekiri mu kusiba kwa mukwano gwange Keizi lwaki bali ababiri sibogeddeeko nti Keizi mu bayi na future Keizi akyayina olugendo kubanga obulamu buliko A ne Z wakati ng'otambula waliwo ebyetaagisa okubeera wadde bibi naye ekizikiza okitangala kiva mu kizikiza n'ebintu ebirungi biva mu bubi okusibwa kwa Keizi kulungi nnyo abange ebyanashigulo mwabiwulidde uno mwenzungira ku Facebook ngangwa ku mwana muwala eyalungi wanaboobera n'amyuka n'amalayo munonyekawo ku Facebook omanyi nze nno munnange nali nfaanana entima nga mbulako byoya namukira naye kati namya oyagala okufuna akawato ng'okanyenyanga kano fesi ye yagubasira ng'oyagala ogizigule edde ku mulembe gw'abaana abakompiitinga ate nga tokonye Ashiglo ali Dubai yayina ekizibu my dear ne solution zonna ali Dubai America UG kwawokuba essimu anywhere ode kutuukeko awo woli Ashiglo wajja era nakusanyukidde Katonda yeebala okusiba Keizi kirungi amaleyo n'omwezi nga mulamba kubanga first of all ekkomera kyekifo ekisinga okubeera safe alya anywa ate bw'alwala ajjanjabibwa ekyokubiri ali mu mikono gya gavumenti wali agenda mutuusaako bulabi ekyokusatu ekkomera is the university of understanding olowooza nnyo ng'oli munda ate naawe ne bakulowooleza there is a time in life when you need to shift from a boy to a man nanga ayogera baali bansibyeko either Keizi byali mu kulowooza n'ebiri mu kubeerawo biri mu kumufuula kitagasa kubanga omuntu asobola okuveeruzira n'afuuka mu emirundi egi oba biri mu kumushepinga okufuuka omuntu eyeegendereza abantu ffenna abalina future tuteekeddwa okubaamu n'okutya kyova olaba nti mu mmotoka mubaamu buleeki nti olinnya ku kinaana n'okkirizaamu singa temuli buleeki singa twatomera dda obulamu bwa Keizi emabega bubadde ng'obw'abavuzi ba Subaru ffe tuvuganye emmotoka abavuzi ba Subaru mubamanyi era bw'olaba obufaananyi obutambula ku social media obwa accident ojja kulaba nga owa Subaru agidde mu kiwonkeeri waliwo ne Subaru ginalaba waggulu ku nnyumba nenga oba yagibuusizza atya because abavuzi ba Subaru bo bayina engeri gye beeyisaamu ku luguudo kyokka batomera nnyo ate bavuga nnyo nga batamidde Keizi abadde mwana muto celebrity ekigambo kye bayita celebrity status kyekintu omuntu kyotasobola kunenyeza munno kubanga bw'omanyika ng'oli muto mulimu abakazi mulimu amalala mulimu pressure mulimu pride mulimu ebintu bingi ebikujjira kati ebyo ebintu bw'obanga otambula ng'olina olugendo oteekeddwa okufuna emitayimbwa egikukubwa mukwano gwange wayita Saimo Semwogerere twakolanga ne ku telefayina mutumiddeko yaŋŋamba nti Tobbi buli muntu bw'aba atambulambulamu alina okubaako n'omutayimbwa waggulu w'omutwe gwe nga buli wagezaako okuyimuka gumukuba ne gumukkakkanya tegumushepinga bw'ataba na mutayimbwa ogwo akula muwawa kati ekkomera ddungi nnyo obulamu bwa Keizi kubanga either agenda kufuluma ng'afuuse musajja oba ng'ayongedde okufuuka akaana oba akalenzi kubanga sipiidi kwabadde atambuliza obulamu abadde ajja kutuuka atomere ate okutomera kwa njawulo waliwo okkoona embuzi ng'esala n'okwata emitwalo 7 n'owannyiniyo waliwo okutomera omwana w'essomero waliwo okutomera omwana omukazi ow'olubuto Keizi singa agenze mu maaso n'okuwandula ebigambo nga babadde abiwandula paa ku myaka 32 yandituuse n'avuma atavumika baganda bange kino kyakuyiga kina ddala mu abali ku social media nze ntera okubagamba ebiseera ebisinga nze bwe mba nkola ebintu ku volongoto tewali kintu kyenkola nga sikirowoozezzaako gwe nnumba mulumba mupimye nti musobola waliwo oba otawulira nkolo nga njogeddeko nina ensonga lwaki mmaze ku mpewo emyaka 9 nayingira ndi muto however much nkoze ensobi nnyingi nnyo naye mu ebyo byenjize waliwo omusajja gwe bayita Omulangira Ndawusi waliwo Ssaabazonto si buli kyolaba nti okyogera si buli ekinyumira abawuliriza nti oteekeddwa okukyogerako nabeera ku Simba nga twaliwo sitole zoolaba mu mawulire nga story eri fine bagikubya mu New Vision
monitor negikuba bukedde negikuba ndawo sinabaga nti story mugireke oba Saabazondo nagisazaako naga nti togikola kati gwe wa social media atayina kawowo mukamwa atati atasengejja olwokuba tubeera ku social media nga tetulina control ogenda n'okomentinga n'ovuma buli gwoyagadde ekyo nno kiraga nti abavubuka bangi tebalina mirimu ate balina mpisa kubanga social media keiza akutte empisa ya social media agitutte ku main media bw'ovuma omuntu ku social media kizibu basobola okukulondoola naye tebayinza kisaako mwoyo naye bw'ovumira omuntu ku mpewo eyo empewo kampani ate kampani muntu asobola okuwaabira n'okuwawaabirwa oba okusibwa kyova olaba kampuni zifiirwa ssente naawe okujja okukunona abantu mwenna nga tutambula mulamu bw'ensi eno nange nga mwendi twegendereze tolumiriza muntu kintu kyata omuntu osobola omulaba nga alina ekintu kyakola bw'otakwata vidiyo tokyogera kubanga ajja kujja kubuuza obujulizi buliwa obulamu bwa social media bukome ku social media obw'okuvuma n'okuwemula buli gwoyagadde okuva ku bakulembeze oba buli muntu obulamu life is not determined by comments and likes life is a reality we move by character and a lifestyle omuntu ate tetawangaala emirundi mingi Keizo oyo abadde ku mpewo ng'alina ebigambo byayogera eri abantu bakyazizza ng'alaga ng'abatalina makulu kati Katonda n'amusiriikirira paka lwamulaze nti kyobadde okola kiki kati either Keizo ng'ali mu kkomera bw'ati yeewunzisa ebikubi muluma he will think about what next is going to become a different person either becoming the worst of Keizo or becoming the best of Keizo that is shifting transforming changing transiting moving from a mere boy ajja ku mpewo n'ayogera okumwawula ku mulenzi ku musajja kubanga obuzibu obumu Keizo bwe yafuna oba abalamu tubufuna Keizo yatandikira ku media house ennene okutandikira mu Manchester United ng'oli mwana muto oba Madrid oba Liverpool kirungi nnyo n'ekirina challenges nyingi nnyo kubanga abalaba obana bangi n'abakutunulira obana bangi okusinga omuntu atandikidde mu Tottenham oba okusinga omuntu atandikidde mu Everton najja nga akula kyova olaba nti nze bwe nali kusimba Ndawusi yakyogeranga nnyo nti omwana ono mulungi naye yeetaaga agendeko ku radio entono akole ku nsobi osobola okukola ensobi ku radio entono kuba tebakuwulidde nojogera ekigambo ku CBS muganda wange ne kikugobya ate oli akugobye naawe etteeka nti otaddamu okukola abantu wonna ebyo bibaawo bitutuukako everyday waliwo abantu abatavumwa waliwo abatoogerwako waliwo kyopostinze leero ng'emyaka egi kijja kukuzaalira tabbo gyewuunyi kato kyalina ayinza kutaasa ekyokubiri omuntu yeewaga nnyo ng'omusirikale tannagamba nti you are under arrest naye singa bakukwata osobola okumanya obulamu tuyige tutambuze obulamu bwaffe nga tumanyi engeri gye tubutambuza bw'otatya towangaala okutya si kulungi naye okubama n'okuduma nabyo si birungi Dr. Tiamali Status Benz